Okusooka byonna neeyozayoza. Ekyokubiri neebaza Omukama Katonda olwakiro kyatuusizaako nti olunaku luno mbadde ndulindidde emyezi 4. Ombuuza kikyenzizaako abantu ba Buso East Constituency basuubira omubaka ow'omutindo, basuubira omubaka agenda okutuusa ensonga yaabwe mu Parliament ate atuule ku meeza we batemera national cake, obugabo gwabwe agufune abasakire ate agubatwalire. Sebo nja kukola ku byenjigiriza eby'amasomero ngera pulogulaamu yange bwebadde n'erinnya banabuso ne bantuuma nti Magolo w'enkulaakulana. Abantu ba Buso East Constituency munsuubiremu enkulaakulana. Firstly, I thank the Almighty God for this moment, and I would like to thank my people of Siro East Constituency who gave me this opportunity to serve them. I promised them one thing, that I'll remain faithful to the same promises I made during the campaigns. I know my constituency very well. I know the poverty level is my constituency. You have sent me to Parliament to negotiate for you for your cake for this constituency. Thank you. Omanyi omukazi atafumbirwangako tebamuyita mugumba. Kakati katumala okutuukayo oba oli bwe tumala okutuukayo tulabe buli omu engeri ye gy'akolamu. Saagala basalira misango naddala abapya kubanga buli cupa etuula ku ntobo yaayo. Katutuukeyo, sirowooza nti abantu bangi abaali agadde okwemetta agasooto, naye abo baba baagadde era basobola okikola ku lwabwe. Kale abo abasazeewo okudibaga Paalamenti yaffe empya gye tuli mu kusabuukulula, nabo tunaabalwanyisa mu ngeri yaffe. Tetujja kusirika nga tulabye abalina empisa ng'ezo bwe baba bazijja ewala ne bazireeta. Tukimanyi Paalamenti eri eweddeko ebadde mu ebintu bingi ebitatambula bulungi, obulyake, obulabbayi, obukenuzi. Katulowooze nti ku mulundi guno tekiibeere. Naye nze siri omu ku abo abaagala okutambula n'ebikolobero ng'ebyo ebirumya bannansi. Ab'e Kawempe North bampa nga bandabamu ensigo nti ddala nze omu ku abo abasobola okutembeeta ensonga zaabwe ne tuzirera mu ngeri ey'obwesimbu awatali bubbi, mu ngeri ey'obwenkanya. Twagala ab'e Kawempe North bafune nabo ku keeke y'eggwanga, bafune enguudo ezijjudde empompogoma, basuleko bulungi, bafune obujjanjabi, abaana baabwe basome mu nsoma etegeerekeka, abakozi baayo basasulwe, ate n'eggwanga lino lifune obuweereza obulungi lyonna okutwaliza awamu. Kuba ab'e Kawempe North nze gwe baasindika bampa si kuweereza bo bokka wabula n'abantu b'e Uganda. Era bwe tubeera wano mu Paalamenti tuba tulina kukola ku lwa Uganda, kye ndowooza n'abalala kye bayinza okuba nga kye bazze nakyo. Sebo tweyanza nnyo tweyanza engeri Maseruka Robert. Twagala okwebaza abantu baffe abamukono South abateekamu obwesige okufuuka abaka ba Paalamenti. Ekisinga obukulu kwe kulaba nga eddoboozi lyabwe lituuka, eddoboozi ly'amalwaliro, eddoboozi ly'enguudo, eddoboozi ly'abaana baffe abatasoma be tufiirwa, eddoboozi ly'okulaba nti omuntu ne waba tasomye kumalako tekitegeeza nti afeeyirize mu bulamu. Wateekeddwa okubaawo ettendekero erigenda okubangula abantu baffe. Okukkiriza kwaffe kwe kuno nti mu kuyitako byonna bye twogeddeko mu kampeyini zonna, kyekiseera tutuuse eddoboozi era twagala okutuusa okwebaza kwaffe. Tumaze okulayira tubeere bulindaala nga tulindira eddoboozi ly'ebyo bye twayogera mu kampeyini okulaba nga bituukirira. Ensonga enkulu nti emirimu gy'omubaka gyonna, emirimu gy'omubaka ngisobola bulungi era bannakira kye twabasuubiza nga tunoonya akalulu bwe bukiise obwannamaddala. Obukiise obwannamaddala bulimu nti okukola emirimu gy'omubaka bulungi naye ate ng'oyogera waggulu ng'ate nabo bawuliza.
era ngenda kujetolola bwoba ogamba nti munaku 10 tugenda kubanga tumaze okutambula emiruka gyonna egikola kira nga njagala kusooka kubawuliza kubanga representation erimu okwebuuza ku bantu. Ensonga y'okubiri, abamu ku ffe abatakabanira demokrasiya era abalowooza nti enfuga ey'amateeka gavumenti eno egivuddeko tulowooza nti twagala kozesa palamenti ng'ekkubo ery'okulaba nga tulwanyisa kubanga byonna bye tuluubirira okukola n'okukolera bannakira n'okukolera bannayuganda tubikola waliwo enfuga etambula ku mateeka ekye bayita rule of law tubikola mulimu demokrasiya. N'olwekyo nze ndowooza nti ekisooka obukulu omulimu omukulu ogw'omubaka yenna si nsonga oba oli mu kibiina ki kyakulaba nga tulwanirira enfuga etambula ku mateeka. Toyinza kwogera ku byanjigiriza ku bya bulamu nga tewaliwo nfuga etambula ku mateeka. N'olwekyo tulowooza nti okozesa palamenti ng'ekkubo ery'okulwanirira demokrasiya naye ate era ne byonna ebizibu ebiruma bannakira tebyawukana nnyo ng'ebiruma bannakampala oba ebiruma bannamasaka ebyabavubuka abatalina mirimu byebyoulafuba n'okulaba nga bafuna ekyenkanyi mu national cake kubanga ebyobulamu n'ebyenjigiriza bibi nga bwobiraba ewalala wonna. So nze ndowooza nti togenda kukozesa palamenti ng'ekkubo ery'okulwanirira ebyo. Honorable, what do you intend to do in your first 100 days in Parliament? First of all, like we promised the people of Chira during campaigns, we promised them effective representation, and that we shall do because they voted for someone who can effectively handle the duties of a legislator. So we shall do that effectively well. Most importantly, apart from legislating, representation involves hearing. It involves hearing from the people you represent, your constituents. So among the things we undertake to do in the first 100 days is to go around the municipality through the 6 parishes to hear from them, to consult them on how best they want us to handle our legislative agenda in the next 5 years. However, we also, apart from doing the effective duties of a member of parliament, I think it's also a duty of every member of parliament, irrespective of the party, to ensure that we use parliament as a front to enhance, to fight for democratic space and the rule of law. That we should not forget, that as we look at all the other issues, as we look at the other duties, the most importantly, we have to ensure that we use parliament as a tool to fight for the space of the rule of law and enhance democracy. Bantu bantekamu obwesige nze mubaka kati akiikirira Luweero mu Parliament 12 maze okulayira ebintu bingi ebize bibaawo n'abantu baffe baluubirirwa enfuga y'amateeka baluubirirwa demokrasiya ow'ekimemmete wamu ne bannayuganda. N'olwekyo nzize wano okubaga amateeka nga nkiikirira abantu bange ab'e Luweero ne Uganda okutwaliza awamu. Ngenda kufuba okulaba nti nyimirira ku ekyo abantu kye baagala nga tubaga amateeka okutematema budget okulaba nti budget egendamu ebyo ebigasa abantu b'enkiikirira ate ne bannayuganda okutwaliza awamu n'okulwanirira ettaka ly'abantu baffe n'ebintu bingi abantu baffe bye baagala bye ngenda oyimirirako okulaba nti eddoboozi ly'abantu b'e Luweero district livaayo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Panga dde libadde wano namuze mu Lugunya nga bana Luweero gavumenti eri mu buyinza gye yasibuka nga mugamba muleka nnyo emabega Luweero erekebwa emabega mu gavumenti NRM emazeeko emyaka 4 mu buyinza. Tubadde tuyisa budgets wano nga ne mu Lugunya olaba ebitundu ebirala nga birina entematema nneneko okusinga Luweero. Tulina ne ministry namba etagasiza abantu baffe. N'olwekyo ndowooza nti tujja kwongera okuleeta eddoboozi ly'abantu okulaga obutali bumativu abantu b'e Luweero bwe balina olwa gavumenti y'NRM obutakola ebyo bye bagisuubiramu nga bagiwagira mu lutalo. Abaana bakulabona bannange omwana okubeera owa ghetto ekitegeeza mbuno talina bulamu oba ye mubbi oba ye muyaayi. So mukama wange ebyo nyo otandikirako.